Olwaleero tuzze wano okugema embwa ne kkapa wamu n'okuzirongoosa zetagala zizaale. Ensonga lwaki tugema embwa naddala rabies, kubanga rabies oyo asobola okukwata embwa ate wamu n'okuluma abantu. Ate kimanyiddwa nti singa omuntu afuna rabies okuwona chansi ntono nnyo, naddala embwa singa emulumye basingeme ng'ate erina rabies. Kati tulina embwa nnyingi ezitayaaya mu bantu, tugezaako okugema okulaba nti twetangira obulabe obuyinza okujja singa omuntu aba alumidde embwa n'embwa yennyini okusiiga embwa zinnewaayo endala. Kati njagala nnyonnyola abantu ono mu Uganda abasinga balowooza nti embwa zaakubakuuma bukuumi kiro. Emisana n'agita n'etambula nga bw'eyagala kubanga tebaziriisa, tebagala zisipendingako ssente, ayagala emukuuma ekiro naye tayagala giriisa. Uganda Christian Veterinary Mission tumanyi nti Katonda buli muntu amwagala ate era n'ebisolo Katonda yabitonda. So engeri y'okugezaako okulaga guno omukwano gwa Katonda nga tuyita mu bantu mu kujjanjaba ebisolo, twasazeewo okujja mu kitundu kino Matsinde Saabagabo municipality tusobole okuwa obujjanjabi eri ebisolo ebikuumibwa awaka naddala embwa ne kkapa. Lwaki? Bangi kumwe muyita ku luguudo olwa express naddala okuva e Kajjansi paka e Munyonyo mulaba embwa nnyingi ze bakoonedde ku makubo. Kiba kitegeeza embwa ezo zirundugga ne zeesanga nga ziri mu makubo ne bazikoona. Kintu ekyo si kirungi. N'ekirala embwa zitambuza obulwadde bungi omuzungu kye tuyita zoonotic diseases.